Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Atenga Lubarita yabadde n'ekibuuzo ng'abuuza Strait of Hormuz kyeki Iran kyebadde tisatiisa okuggala ewe ekiggala ensi ekozebwa etya. Kati Strait of Hormuz akagolomola ako kitundu ky'amazzi amafunda naye nga amazzi ago gakutwala ku zisemayanja. Kati amazzi ago gali wakati w'eggwanga lya Iran ne Oman. Kati Iran kubanga obeera n'ebintu mu kulumpinga omuntu asobola okubeera nga asobola okukulumba naye ng'akitwala nti bw'olumba mpinga kituufu osobola omulumba n'ebiki ebiyinza okuvaamu. Kati ebimu ku bintu amapeesa Iran geyina ge yatiisatiisa edda geyinza okunyiga biseera etiisatiisa nti nja kuggala akagolomola ako. Nze nga muntawanyiza nja kaggala nga tewali mmeri eyita wano olunaku olumu yagamba tewali mafuta gagenda kuyita wano ng'agange tegatambula ate mmwe nga mugampisa wano agammwe. Kati akagolomola ako kafunda kilomita 3 zokka. Kati alina obusobozi obusobola okulenga land mine oba water mines bazita naval mine ng'emmeri eyitawo bomu ekkuba. N'olwekyo emmeri zibeera zigenda kuddamu kwetooloola. Kiba kitegeeza nti ebyenfuna by'ensi bibeera bigenda kukosebwa nnyo kubanga ebyenfuna by'ensi ebyamaguzi ebitundu 2 mu nsi yonna ebitambuza ensi. Omanyi abantu abasinga tebeetegereza naye bw'otambula ku nguudo ekiro n'otegeera ebyamaguzi by'ensi ebyo ebintu by'olaba mu maduuka ebyo osobola okukera nga tebiriimu n'ebyo bitwera by'olaba ebikuyitako bye bitambuza amafuta ne bikuleetera toothpaste ne bikuleetera eŋŋano ebintu bingi sukaali muceere ebyamaguzi. Kati ebyamaguzi nga byesibye emiwendo bibeera gikola ki girinnya. Kati Iran yatiisatiisa dda nti esobola okuggala akagolomola ako newabeera nga twali mmeri eyitawo wabula bwekaggala nakigambye nti America kibeera kigikakatako okuggulawo kale nno akagolomola ako kakulu nnyo mu byenfuna by'ensi akagolomola akakawumuzi. Nono Sempijja Tone akansala wali Masaka ne Moses Tagalala nabo babatumidde naye twabadde tuli ku Russia nti lwaki teyabeererawo Iran. Russia teyabeerawo Iran ensonga endala esembayo lwaki teyabeerawo Iran. Russia nagambye atwalibwanga mugenge. Russia bakita missing asubwa kibeera nga mpinga bw'obeeranga wayitibwanga ku kyalo ng'otwalibwa nti ekintu kyonna ekibeera kigudde ku kyalo oyitibwa nti tebasobola kugonjoola nsonga ku kyalo nga tebayise mu kulumpinga. Kati Russia takyayitibwa. Russia ng'akitwala nti bino engeri gye biguddewo balina okumpita nze gwe bajja okuyita njogere ne Iran okumukakkanya nti brother topaaluusa mbeera. Kati nga yenga kwegankulaga Russia yengeri gyabadde eraba gyefuna mu lutalo kyokka ate bwewa Iran ebyokulwanyisa olwo tasobola kuyitibwa nga mutabaganya kubanga obeera olina oludda. Kati nga mbwedde emabbali ebeerenga etalina ludda mbweyitibwe ng'omutabaganya ekitabaddewo iyo kyeyabadde eyagala ebyo emu ku byabadde ebala ekitabaddewo. Kati ne tugenda ku China. Kati China Iran amafuta gayo nago galiko envumbo ogagula gwe boogagula obeera ojja kunnyonnyola Omumerika lwaki tomuwuliriramu n'abazungu abalala. Kati mawanga gotateekako ebyombo bannyonnyola Amerika mwe muli China. Kati amafuta ga Iran gonna kumpi gagulwa mu China. Gagulwa mu China.
era Iran abamu bagamba tinaba abachina lwakwefuula bakwano baffe ne abo bafuna mu bizibu byaffe kubanga olw'okuba yeekaaga agagula ku bbeeyi gyasazeewo bw'oba oyagala ng'obeera n'amafuta gatani agenda okugagula nze kyewaggula asobola okugakugulako n'ofunayo z'ofunyeeyo kati China kirimaanyi asobola okubogola nagati wali akikwata ku Iran ne China ebyobufuzi bye byonna bizimbidde ye muntu ebyobufuzi byabizimbira ku abeera nga atalaba bigenda mu maaso ye ku nsi akulembeza byanfuna oba gwe Uganda abatuuze bo bayise otya oba bakonkona mitwe ye talaba talinga America nti mwekalakasizza n'ogirayo abantu abo ne bagwa ku nguudo ajja kufunawo IGP amuteekeko envumbo agambe abantu bawande badde bayisa bulungi okulonda biki China yebe tabibeeramu bwe kasita omuwa akatale n'ogumuggulira akatale ye kyayagala tuli ku 88.8 Kyabasa Fama Radio Buganda yatuwa ku bigambo bya Supreme Leader Ayatollah oluvannyuma lw'ennaku nga 67 nga Isirayiri ekoze obulumbaganyi ku Iran kyokka okuva ku olwo okutuuka olwaleero Supreme Leader tannaddamu kuwulikika kiki ekiri ku Supreme Leader twalibwa okuba nti gyali naye nga tetunaddaawo kanzikumalize China ebintu bibiri ebirala China olwaleero lyekkolero ly'ensi lyekkolero ly'ensi lirisinga okutunda ebyamaguzi mu nsi naye akatale kasinga okutundamu ebintu ebingi ate nga ke kasinga obugagga bakayita America kati kituufu Iran oli munywanyi ne munnaayi sina ngeri gyate gyenfirwa katale kali noli munywanyi mu ngeri endala bali bayina empalana nnyingi era owulira n'otolwa ebyobusuubuzi kubanga America naddala ba Trump kimanyigwa okubeera nti China etunda bingi ewaabwe okusinga bo bye batunda ewaayo bakita balance of trade minzaani mu America okusinga America balance of trade minzaani kibaluma ne tolina kyakikolera kwa China ebintu ebifulumiza ku layisi eseetinze bweti embeera ekirala kwe kubeera nti nno China mu bakirimanyi bonna abali mu nsi yeyekanga ye nnwana ye n'ebyokulwanyisa bye tebimanyikiddwa mu abalala mwenna mugenze mulwana abatunulidde bwati teyandyagadde era byakulwanyisa na tactics ze kumanyikwa kati Iran ogira weefaako ebibi abikumye byakyama kati olinabeera nga China kati obuuza ku Ayatollah Ayatollah kyoba omanya Ayatollah kuva dda ali secretive si wajjenjeero Supreme Leader era ndowooza olutalo n'obukyanga lubalukawo yakwogera emirundi ebiri naye era nakyo kyewunyisa okubeera yayogera emirundi ebiri kubanga embeera zitatera kulabikalabika wabula Ayatollah akimanyi nti Omumerika n'Omuchina ayagala omutwe gwe bakita cutting off the head of the snake okusalako omutwe gw'omuzi akitwala nti bano bonna nti naye kasitoogira nga balabe bakuba Nasrallah owa Hezbollah tate kasitojja wa Ayatollah olwo kituufu asobola okufuna amuddambigere kubanga wa myaka 86 era ali kumpi kuva mu bulamu bw'ensi naye kiri symbolic kibeera symbolic nti asemberayo ddala waggulu ow'ekintu kyonna Ayatollah Khamenei naye twamugjeewo kati akimanyi bamwagala yeewala nnyo kibawa era ennaku zino bagamba takyayogerera na ku ssimu bantu carriers nti okwata Swabul n'omuwa obubaka n'agenda n'ayogera ne bali b'otwaliro nabo ne bakomyawo bwe batyo ogezaako okulaba nti tasobola kutegereka eavesdropping kubanga buli lw'obeera ng'oli ku masimu biki radio call bali obeera olimbigera ebyabwe kuba tekinologiya oyo be bamucontrollinga satellite bazikola ki bazirina n'olwekyo Ayatollah akimanyi bamwagala agezaako okulaba nti takibawa yensonga lwaki abamu bakitwala nti yeekwesa olwaleero naye
yalangiridde kigambibwa nti yalangiridde n'abantu basatu abayinza omuddira mbigere singa abeera avudde mu bulamu bw'ensi. Abasatu abo tebannategerekeka, naye kigambibwa nti mutabani we Mujaba bulijjo gwe abadde alowoozebwa nti naye ayinza okubeeramu abo abayinza omuddira mbigere teyamutaddemu. Kitegeeza naye akimanyi essaawa yonna basobola omugjawo, so teyandiyagadde bamuggyewo ate wabeera obuva kimukaayana. Yataddewo amannya 3 ge gaba gatunulwamu singa abeera avudde mu bulamu bw'ensi. Bw'okuba tooki olaba kino kiggweerawo gyekigwera sekyayatola wetwogerera balina ceasefire basirisiza mu kulwana mu butongole. Amerika yakibakaseeko kati ceasefire oba esigala emmundu nezitaddamu kwogera kyekisinga obukulu. Naye tunuulira bino nti ekisooka Parliament ya Iran yasazeewo nti International Atomic Energy Agency tukiggalireyo. Ekyo kibakubya. Lwaki okweka kikuba bajjajjoboza nti okweka ki? Era bye byakubya Saddam banaakibeezaawo. Trump ne minisita we ow'ebyokwerinda Peter Hegseth balanise okugamba mbu naye kyandibanga nga bwe twalowooza si bwe kiri. Tebayagala okukomawo okumaliriza omulimu bakola eddala kye bali baagala. Ekirala Israel etestinze international systems nemanya nti eziri waggulu amateeka tegagikwatako esobola okukola kyeyagala tegenda kukomaawo. Omanyi mukulu mpinga bagamba empologoma bwerya ku muntu ebeera tegenda kuddamu kuwagala kulya kisolo kirala, ebeera egendanga kwagala kulya bantu. Omanyi lwaki? Omuntu olw'okuba ali omunnyo awooma nnyo okusinga ebirala. Kati Israel yatestinze ku musaayi eri waggulu w'amateeka, yategedde amateeka g'ensi tegagikwata. N'olwekyo ogenda kwongera okulaba effujjiro Israel. Naye ate yo nga yo ne omukago gwa United Nations. United Nations teyinza kujjayo mukono gwayo gwa kyuma ne gaasi. Tewali anti kamenyi wa United Nations America. Kati Israel ye mwana gwe wakuza nga kyewaggulu oluusi omugambako oyo Israel America esobola n'omugambako n'agaana. Kubanga bo bakitwala, jjukira bakitwala nti yali alumidde omusota. Bakirabako bo bakitwala nti survive eyaabwe teriiko muntu mulala kyabagamba. Bwe kibanga okubeerawo kwabwe kitegeeza kutemula kukola fujjo lyonna bakikola. Sebo emboozi tebakadde. Ssaabasajja Kabaka awangaali.